temubeereyo nga mugaana abaana bamwe internet. Rema agenda mu maaso n'okuba nti ayigiriza abaana how to use internet. This is a modern world whereby n'abaana bato basobola okuba nti bakola sente ku internet. Wetwogerera TikTok yalumye dda, ama omusuuza kwali agenda mu maaso n'okuba nti alumye abayaaye. Tukwanirizaako omukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso, Rich Boy Maxud Junior. Webale kuba nti otambula nange, webale kuba nti onjagala blood, n'ogamba nti blood wange y'ono bwe tulina okuba nti tutambula naye. Nkwagala nnyo omwana wa maama, oli wakabi nnyo, y'ensonga lwaki nange nasalawo okuba nti nkuweereza ebbanga lyonna. Webale Munnayuganda ali mu Uganda n'ebweru w'eggwanga, webale kuba nti ocapa kutumiddeko omwami n'omukyala wenna ng'oli wano ng'ogamba nti tulina otambula ffenna. Muwala wa Kenzo amanyikiddwa nga Amao Musuuza agenze mu maaso n'okuba nti abikola. Rema agamba nti this is the time okuba nti omwana agenda mu maaso n'okuba nti afuna obulamu bw'ensi eno. Jjukira nti baana bangi, bazadde bangi bagenda mu maaso n'okuba nti bagaana abaana internet, nga bagamba oba oliawo internet egenda mu maaso n'okuba nti yonoona abaana, naye ng'ate ku mulembe guno tosobola kubeerawo nga tosobola kubeerawo ng'oresistinga amaanyi ga internet, kubanga internet abantu gye bali mu kukolererako okuba nti bakola research n'okola ebintu eby'enjawulo. Wano nno omuzadde omugezi agenda mu maaso n'okuba nti agulira omwana we tab, agulira omwana we essimu ey'akabi, agenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo amutuusaako by'atamanyi. Baana bangi bali eyo bagwa mu bikemo olw'okuba bazadde babe tebabafaako, newankubadde nga balina ssente nga tebasobola kuba nti babakkiriza okuba nti bafuna ebintu bye balina okuba nti beetuusaako. Bangi bwe babifuna bagenda mu maaso n'okuba nti bonooneka. Mulabira omusajja agulira omwana wo essimu n'atandika okuba nti agikukusa, okugikweka ng'ate okugiraba, so ng'ate singa wamugulira teyali badde nga amulimbalimba n'afuna lubuto ng'ali ku ssomero, teyali badde nga amulimbalimba oba oliawo n'amutuusaako ebintu ebitasaana. Now nga tugenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo tujumbira omulembe gwa internet, jjukira nti abacelebrity bangi bagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo bakozesa internet okugulirawo abaana baabwe accounts basobole okuba nti beekoleramu ssente. Deals nnyingi ezigenda mu maaso n'okuba nti zikolebwa abaana abato nga bayita ku mukutu gwa internet. Bw'otunuulira mu nsi z'ebweru, baana bangi ba YouTube yakyasiza okubeerawo tabu. Mwana muto wa myaka nga 28 agenda mu maaso n'okuba nti abikola ng'akola ssente mpitirivu monthly, naye nga mwana muto akozesa internet. Now omulembe mu Uganda bacelebrity bangi bagenda mu maaso n'okuba nti bopeningirawo abaana baabwe, naye bakoma ku Instagram zokka ne Facebook page sometimes bazigulawo, naye ng'ate tezikola makulu. Akabadde akapya okukola ssente ziri ku TikTok. Wano nno abazadde ababuufu, jjukira Kenzo is mwana wa internet, is an internet son. Yagenda mu maaso n'okuba nti akola ebya tabu nga biyita ku internet. Ojjukira Sitialosi n'ebisigaddewo. Rema y'omu ku bakyala bakyasiza okuba nti bakuba internet n'okuba nti bafunamu akasente akayitirivu nga bakozesa internet. Now talinze muntu mulala yenna kubikola bino bye mugenda ne mukola fake account okukozesa amanya g'abaana b'abacelebrity okugulawo ne mukola ssente ne mufera abantu. Tabirinze, agenze mu maaso n'okuba nti oba oliawo akyekolera. Muwalawe yasooka n'amugaana okujoininga TikTok, naye nga yamusaba mu butongole, n'amugamba mami njagala nange kujoininga TikTok okubanga ate obulamu nange bumbowanga, nange njagala kuba nti I open my mind to having a fun ku internet, naye nga ate mami ndi mwana muto nsaana okuba nti njoininga bato bannange, nange ntandika okuba nti neekolerawo akasente. Rema yasooka kugaana n'asooka abuuzako bakyali ab'enjawulo, naye nga bw'omanyi nti omukyala yasomako asigala yasomako, era ng'omukyala w'ekibuga asigala wa kibuga. Rema yasobola okuwuliriza muwala we. Amalu yamulemerako emirundi mingi ng'amugamba mami onsuubye okuba nti njoininga omulembe, naye ng'ate sirina kyakola, wali ntadde nange nenetta nensobola okuba nti nnyumirwa obulamu nga birina okutambula. Mpola mpola Rema yagenda mu maaso n'okugamba nti kange nembuzeeko kitaawo ndabe bwe banakkiriza tujja asobola okuba nti obuli awo tukikwasaganya. Yagenda mu maaso n'okubuuza Edisa Musuuza, n'amugamba muwalaawo ayagala kuba nti ajoininga TikTok, naye nkubadde nga TikTok eriko challenges nnyingi, naye ate tekuliko byabuwemu bingi.
omwana ono wagenda mu maaso n'okuba nti omugulira tabs iPhone ezo n'ezo tab agenda mu maaso n'okuba nti akozesa Instagram, Facebook n'ebisigaddewo ate nga omwana ono wa tab ku Twitter. Taata omwana asabye kujoininga TikTok kikyosalawo. Kenzo yamugamba nti omwana buli kimu kyayagala ng'awulira kimusanyusa agenda mu maaso n'okuba nti okimukolera. Babanga asaze okuba nti ajoininga TikTok muleke asobole okuba nti ajoininga TikTok kubanga ate wali kikyamu kyagenda kulira ku TikTok. Genda mu maaso n'okuba nti obimukolera obanga abyekolera mpola mpola. Rema yasobola okuba nti awuliriza Kenzo ne Amao Musuuza okusaba kwe n'agenda mu maaso n'okuba nti abimukolera. Wetwogerera Amao Musuuza yajoinize TikTok era nga TikTok ye bominga nnyo nga byo tasuubira. Amao Musuuza y'omu ku bawala abato abaana abato abali ku training kati ku TikTok mu baana be Uganda. East Africa tujjukire mukyala mukulu amanyikiddwa nga Aziad Nasenyo okuva Nairobi, Kenya. Yagenda mu maaso n'okufuuka ow'ettabu era ng'agenda mu maaso n'okuba nti afuna sente because of TikTok. Now, if you want to make a business oyagala kufuuka wa ttabu, genda mu maaso n'okuba nti okozesa social media platform positively. Si kuvuma buvumi bantu kubanga kuvuma abantu tolina kyogenda funamu. Amao Musuuza wetwogerera ali ku TikTok nga Rema yamuguliddewo. Webala kuba nti otambula naffe amanya ddoboozi wa Mutantambiki Kimso, Rich Boya Maxud Junior.